Omujulizi Bruno Sserunkuuma yazaalibwa Kizza Kibuuka namujulirwa mu mwaka ogwa 1856. Kigambibwa nti omujulizi ono nga tannaba kudda eri Katonda yali musajja wa ddanga ate nga anyumirwa nnyo abakyala. Olw'obwagazi obwamulagibwa, Joseph Mukasa bali ku ddembe ebiseera ebyo yakkiriza okuleka byonna bye yalimu okubeegattako era n'abatizibwa ng'ennaku z'omwezi 16 Novemba omwaka ogwa 1885. Ekiwendo eky'okusanjaga abakkiriza mu ddiini we kyatandika naye tekyamuleka mabega era n'attibwa e Namugongo ng'ennaku z'omwezi 3 June omwaka ogwa 1886. Olw'okuba nti yali wa ddanga, Bruno Sserunkuuma yatwalibwa okuba omuwolereza w'abatamiivu n'abenzi. Kati buli mwezi ogw'omwenda abakkiriza balamaga ku ssaza e Masaka awaali wazaalibwa omujulizi ono okumujjukira nga ne ku mulundi guno bwe baakoze. Mu kulamaga kuno, omusumba w'essaza ly'e Masaka Serverus Jjumba bwe yasinzidde n'asaba akakiiko k'ebyokulonda ku mulundi guno okufuba okulonda okujja kubeeremu amazima n'obwenkanya. Tusabe obuyambi bwa Katonda ababitereeza babitereeze bibeere nga bikyawa eggwanga lyaffe, essuubi n'amakulu n'okugamba nti kyetugenda mu kintu kya nsonga. Jjumba era yasabye bannayuganda okubeera abakakkamu mu biseera bino eby'okunoonya akalulu nga lwe bajja okusobola okwekenneenya ensonga obulungi basobole okukola okusalawo okulungi. Kati tubeere bakakkamu. Omuntu omukakkamu ayambirwa okusensula ensonga, ayambirwa okutunuulira munne eyeesimbye bw'agamba nti ono alina gy'atutwala oba talina. Omusumba era alaze obukulu bw'okulamaga ng'asinzidde wano n'addiza abakristu ekigo kya ssaza ekyetongodde kye yali yabaggyako olw'obumulumulu obwali bukifumbekedde. Tusazeewo okulabira ku ngeri gye mutambulamu ebiro bino muddeyo ku kitiibwa kyammwe. Era omuwandiisi waffe ow'essaza ajjamu ekiwandiiko ekikakase. Akulira ekifo kino Reverend Father Martin Ssewanyana abuulidde omusumba bye batuuseeko nga kati babakanye n'ogw'okuzimba ennyumba y'abasaseredooti ku kigo kino. Abakristo abawera 9 bakumye ku masakaramento omwaka guno. Adoration Chapel sibo kitabo omusumba twagimaliriza. Ate omulimu omulala ogutulekedde naddala omwaka guno gwe mulimu ogw'okuzimba ennyumba y'abasaseredooti. Abakristo mu kifo kino nga bakulembeddwamu Katikkiro w'ekika ky'Engo Javiira Lubowa Ssebina balaze bye beenyumiriza mu mujulizi Bruno Sserunkuuma omuli n'okumuyigirako obutayayanira byansi. Omujulizi ono Sserunkuuma atujjukiza ebintu bingi kubanga yali omutamiivu lujuuju naye n'asuula endeku ne yeekwasa Omukama n'agoberera Omukama. Ate mu byonna n'akomyawo paaliisi yaffe. Yali yatukakkanyamu eddaala ndoza waliwo ebitagenda bulungi naye olwaleero alabye tuboneredde ng'abaana be kale bw'atyo nakkiriza sitaasi ya parish ekomewo. Gertrude Mutyaba agaffe eyo ku Spark TV.